Zile 18 mwezi ogwokutaano mwaka 2020 muze muzukulu wa Moses Wamala kasitola banga ntudde bwenti omanya nti it is a special program and it is a special Tuesday olwaleero lunaku olwokubiri of course abaka ba parliament y'omulundi ogw'okuminaogumu bagenze maaso okubeera nga bakuba ebirayiro ebigenda okubeera nga bibatwaza okutuusiza ddala omwaka ogunaddibwamu ate okulondebwa abaka abalala. Olwaleero ngenda kutuula ne Engineer Ronald bali mwezo ate nga honorable omulonde omujjuvu owa Nakawa East. Ekino kikakasa nti yasookedde ddala ku side eyo yes okubeera nga engineer kigenze mu record okubeera nga avudde ate ku bwa mayor obwa division eyo record ndala engineer ate nava from okubeera his worship oba mayor najja butereevu mu parliament. Ngenda beera naye one on one ekyo kino ekyolwaliro okwongera okutegeera ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okulayira kukwabadde so historical yesterday abangi endulu bazikubye well mbadde sikolangako naye no interview no bwete y'okutuula okubeera nga mwokya kajjojjoji w'ebibuuzo asubire olwaleero tunanyumirwa atera program inginiya so honorable omujjuvu ndi musanyufu nnyo era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda esebo tinate sebo mpadde omuwagaanyi mpadde omukisa okujja kwano esebo abatulaba nga bwe banyanjudde balimwesolonda lisuga emanya njagala okutwala omukisa guno okusaasira abo abafunye ebizibu ate n'okuyozayoza abo abafunye ebirungi naddala abalayidde esebo erinnya lya Mukama lyebasibwe. Mukyala wange nkutumidde manyi nti kati oyinza okuba nti ondaba naye nyongera okusaasira obulwadde omanyi omukyala abadde mulwadde yafuna gallstones mu lubuto naye nekineetagisa okuba nti mutwala mu ddwaliro ndatuka mu ddwaliro ngaali nnyo. Gallstones zaali ziblokinze obusuwa obutwala bayiro akalulwe ako kalimu amayinja mangi nnyo nali simanyi nti ate musobola okubeeramu amayinja galabikira ddala nga amayinja obuyinja obutono paka we bamuopaleti kubanga ne ebitundu ebirala by'omubiri byali bitandise okwonooneka eby'omunda ng'akataago olwa blockage eri ejinja eryali blokinzemu kale nno ne bamujanjaba ne bamuopaletinga naye ate mu operation yali yakaggwa nkomezaawo waka ate n'afuna blood clot kati ne mumuzaayo ddwaliro. Nina experience gyendabye oluusi nyinja okwogerako ku bimu ebyantwala mu parliament naye nga njijja ku mukyala wange omanyi Katonda ono mukulu asooka kuyisa mu kigezo n'olyoka omanya engeri gy'osobola ekikwatira mukulu w'abantu bannayuganda bonna nayita mu kigezo mukyala wange we yalwala kubanga ate nze nasookayo nze nali ngenda okubeera operated first naye ne nga nti nedda kasooka engumiikirize mmale okulayira naye ate mba sinagenda mukalayira ate mukyala naafuna ataake akati naye mbanga omulwadde ate yajjanja omulwadde kuba nange bali bagenda kunsala appendix yange erina problem naye neŋŋamba mugira mulindako kamale okulayira kati mukulayira ate mwenfunire ekyago nali ndowooza bampadde na butwa ate n'omukyala we yafuna ataaka nendowooza nti ffenna batuwaki obutwa naye twalulinze out obutwa kubanga twategedde kibadde kimuluma era yabadde operate nagibwamu amayinja agasukka ndoza 30 yes kirungi nti atalirisi mulamu era guno nabadde naye mukulayira bamumpadde ku lunaku ekiro ng'enkya ngenda kulayira twasobodde okutusiibula katusabe okuyita mu programu eno asuuke bulungi mulabi wa programu eno ey'olulango katusaba asuuke bulungi naye kasuuke tukole ku nsimbi bwetukomawo ingini yantegeeza ebimu ku ebyo ebyamuwaliriza okuyingira parliament nga ndowooza ekimu kikwanjulidde saako n'emboozi ey'enjawulo olugendo lwe lumutuusa mu parliament na biki byagenda okukolayo n'ekibiina ekya National Unity Platform. Nze muzukulu wa Moses Wamala kasuuke tukole ku nsimbi tukomewo official tovaawo. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri. Wow, ekitundu kyaffe ekyokubiri kya programu esiba ebbiri ne Engineer Ronald bali mwezo Nsubuga
ekyewunyisa nti ffenna nno tuli bammamba eyagabunga ffe wonna bwe tuli mu studio naye olwengenda kutulwa naye okuba torch well mu lugendo lwe olwa parliament byakoze ku nga meya owa Nakawa bangi tuzze tubiraba kakati kikyatwala mu parliament n'ensonga ez'enjawulo zetugenda okubaganyako ebirowoozo performance y'ababaka ensonga ey'ababaka bwe balina okubeera nga bakwasaganyamu ensonga tuli mu kimbe ekya COVID-19 era agenda kubeera nga biki bye tuba tumusuubiramu n'ensonga zonna engeri gyeyamaze okulayizibwa olunaku olw'eggulu. Inginia noza tutandike ku nsonga gy'ontegeezaako ekyakutwala mu palamenti nga ndowooza mwe muli nekye tutandikiddeko eky'obulwadde obw'omukyala osuubira nti palamenti gegikwesanga ndowooza olutindo olusobola okukyusa embeera z'abantu. Taata weebali nnyo ate naddala okuleeta omulamu ogwo kubanga amazima tuli mu nsi abantu nga tebamanyi mirimu gya mbaka wa palamenti. Yes. Era nkwebaza nti osobodde okutuwa okumpa one on one. Yes, sir. Okujja nsobole okuwanja ate ne bannange bewadde njagala okubeebalizaako kubanga kekana akaseera bannayuganda balina okumanya omubaka wa palamenti akola ki era tumufunamu tutya era lwaki mubaka nga bali mwezu yavudde ku bwa meeya n'agenda mu palamenti ate nga ddala wano wansi wetwandibadde tusinga omwetagira. Tandika olugendo lwange olw'ebyobufuzi nga nkyali mwana muto era bwe ntyo mu 1994 nesimbawo nga chairman w'ekyalo bakiyita chairman w'abavubuka Entebbe Nakyugo. Abavubuka kuba nali nakavamu 6 nga ngenda ku university abavubuka ne ba syndicate ne bankasuka ebweyo nga tebagala mu ayino match abagezi abefula abagezi bubi nnyo kati mu kaseera ako nabuuka nenvaayo nenzuluka ekyambugu kubanga nali nyingidde kyambugu. Abali kyambugu baali bafala ne nyingira ne nondesa abavubuka manyi mu kiseera ekyo nga tebalondera kumu nze nalondesa eri bankubye nenzija nenondesa abavubuka beenu kandi nemba nga nze mugezi waabwe era kwe kulonda Kalumba Beni Sebuliba wa LC1 ne mwambusa paka ku LC5 kati ataawo nze ekyabakulu ekyajja nesimba ku kifo ky'abakulu eri nabadde noonya kyabavubuka kubeera sekretari w'abavubuka ku lukiiko olw'ekyalo kati wannanoonya bwa chairman bwa kyalo ne mbufuna ne bampa n'obwa vice chairman LC2 mutegera bulungi okufuna ekyambugu UPK parish. Kakati mu kiseera ekyo ne ngenda mu maaso mu 1998 ndowooza ne neesimbawo nga kansala LC3 nebampangula n'obululu yampangula lecturer wa UPK bamuyita Mwami Kakobi wesimbawo na lecturer se nampangula n'obululu busatu. Kakati nenzija nesimbawo oluvannyuma ennyo nga maze okufuna accident naye nga ekyanfunyisa accident kyandeka okwesimbawo nali nvuga pikipiki nve Eruwero okukola ku Saturday ntuuka awo Erugogo waliwo ekinnya mu kkubo omuwala yali akikira bw'ati yansanga nankuba nga ndi ku pikipiki ndi ku main Jinja Road yava Lugogo nankasuka mu bbanga okukka wansi ng'okugulu kwankuvuddeko okugulu kuno kumulaba awo nakuleka kino nyambadde kipiira akati wengezaako okuyimuka nziruke nalinnya mu kolansi eggumba ne liyingira mu gundi okitegera bulungi akati nenfuna obuzibu tewaliwo yajja kunduukirira mangu kubanga buli omu yatyanga kubanga yankona yadduka buddusi kati bano abajjanga eddanga okona omuntu ate kubayinza okusibako omusango kuba tewaliwo nga cameras tewalingawo muntu n'omu yalina simu tasobola okuba okulaga nti aya mukonya addusi okitegera bulungi kakati badduka buddusi kyatwalira omuvubuka yali
mu rugby ngazanya rugby ogumwaka wa 2002 najja nambuuza olina abantu bone muga yes nendo okulaba okulira accent nga naginyuliddeko emyaka ndowooza nga nkyali mu primary 5 naye nga eddoboozi ly'omwana nali kulami nga nkakyali kato accent ye era asomera Nigeria kati ngayogera nga mu Nigeria era eddoboozi nenakwata lyokka nentunula waggulu muga Deo nemutula mu face nangamba yes nga ye Deo yennyini gwe nalaba nga kakyali kato nga kato nnyo kati nemugamba nemwesimu ya muto wange naye bamuyita Deo ne bantwala mu ddwaliro kati wemba ndi mu ddwaliro nenfuna okwolesebwa nga naye ani avunaanyizibwa mu kukola enguudo nti okugulu kwange kunvuddeko sigenda kuddamu ani alina okutwala decision ekola enguudo neŋŋamba mukulembeze akati awo kwe kusalawo okuyingira kuwa kansala era nenkotestinga akakansala LC5 nga ndi mulema kuluku akavaako sinana nakufuna kugulu kuno kuzungu nenoonya nga ndi ku miggo crutches nenoonya akalulu nempangula oba kansala LC5 mirembe gya Sebaana enge ekintu tekola ki nguudo kubanga nali nsomya engineering diploma higher diploma in engineering ate nga ndi town engineer w'obulenzi kakati nembanga nakusalawo okuyingira politics owa level ya waggulu so kufuna accident kwe kukuleta mu obufuzi kubanga era awo wenyini namalawo essaawa 2 nga siyambiddwa kakati tewali ambulance yajja kunnyamba naye nga ndikupi n'eddwaliro neŋŋamba ne ambulance tesobodde kujja bannyamba mu kamotoka kali aka corona kali ka musajja atunda bimuli ne bakuŋŋaanya ne bateeka ekigere kyange kiri ekikutuse nego ne bakikuŋŋaanyiza ku kipapula ekya bokisi ekikadde n'amawulire agaliwo amakadde agaddugala era awo nendwala kirwadde kibayita gas gangrene njagala onoonye gas gangrene ojja kukitegeera kitegeeza kubanga nze ndikaawonawo nali nfudde kati wembeera mu ddwaliro nensalawo okuyingira politics owa level ya waggulu era nga wetugambe nensimbo nga kansala LC5 nempangula akalulu nenkola ne Sebaana mu kiseera ekyo budget yaffe yali ya biliyoni 3 30 billion nga government tetuwa sente kubanga Sebaana kesisi Sebaana yali ki Sebaana yali mayor opposition era mwami Museveni nga mujerega yamuyitanga alese enswera alese cabbage kwekamba kino tumanga nenga tetuwa sente kati twagala okukola enguudo naye sente olina okaabo okwo okwaseba nti tulina sente nga tena ekyandeta kukola nguudo neŋŋandi nedda mu kiseera ekyo awo waafiirawo abantu bangi olw'ebinnya ebyo balowooza nokulowooza nti waliwo omuzimu waafiira n'omusajja omuzungu bayitanga Reina oba Reina Kafiiri oyo bawa mukyala Reina Kafiiri weyafiira awo yali mu Land Rover nga ndi mu ddwaliro kakati nensalawo okuba nti joina politics maze okuwangula ne decision ezitulema bansonga ya cash kubanga parliament yawanga KCCA sente zimala leka awo nkubuliza ekibuzo decision gye wakola erinako ekyenjawulo kye yakola basically kukyusa embeera y'enguudo oba the status of infrastructure nzijatata wenzijaawo mwana njagala kudduuka wano misini kakati nenvaawo awo neŋŋamba kanjoyininge parliament kubanga parliament yekola omulimu gwa appropriation so newali eri wobadde nga mayor era nawe okkiriza nti bibadde bikyaganye okitegera bulungi nnyo bibadde bikyaganye ensimbi ezibaweebwa ntono nga ntono kyobula ndi mbadde neekalakaasa ebintu ebikoleddwa bikoleddwa nga mbadde neekalakaasa so neŋŋenda mu parliament nensalawo okugenda ku parliament nenkotestinga mu 26 akalulu ne bampangula twali 4 nali wakusatu luyindi yakulembera niko tukakasa nti yabba akalulu nekuddako kakande nekudyoka kuddako nze nekuddako looya bulito ponya mumatete yakafuluma kakati awo kankuba nensigala ku ground
nenkolera abantu kubanga nali kulembera Kyambogo nengezako kusaasaana mu bitundu ebyenjawulo akalulu akaddako neŋŋamba nti kakati kankyuse enkuba nsooke nzireko ku leve eya wansi basooke bategeere nti nsobola okukola nenyingira ku bwa mmeeya nenoonya akalu ku bwa mmeeya nenkawangula ne bakabba naye saakomaawo nasigala nkola lwe nawangulwa akalulu lwe nakaddamu kuba nagenda mu kooti ngenda mu kooti 2011 nga mpangudde akalulu kange bakabbye nina fakisito neziraga nti bakabbye omulamuzi ne musaba ampe n'amasimu agalaga nti bakomunikatinga mu kubba akalulu kange ne byonna n'agaana kupagundye okumpa okuyisa gundi yange Claygold so n'okujja ku bwa meeya lastly okusookera ddala era wasooka kulemererwa nasooka kulemererwa naye nze olunaku lw'efeirinze lwenziramu era bwentu naddamu ate mwaka gwaddako nenkola ki nenkawangula mu 2016 ngezezaako nnyo okukola era nalina ebisanja byali bibiri awo naye problem nti eyali MP yagaana okukwatagana nange okukola nange yasooka n'asiwa ate oluvannyuma n'afuna accident kati nemba nga yaluusinga kinene nnyo naye ng'ate mwana wattu nagezangako mukolero kabalinga gaapu ye naye ate yakomewo na busungu otegera bulungi nyo kubanga nalina popularity nayagala okugula popularity yange ng'ayita mu bakansala kubalwanyisa kubakolaki olabakawo bakansala nga banwana nga yafiweringa ekyali ekibinnyo so wenzirira ku kibuzo kiringini ya politics wasala okola decision eyo okkiriza nti infrastructure development wali ozze kuba yali ultimate goal yo okulaba nga at least okyusa embeera z'enguudo amakubo mu Kampala how far era kakati ga percentage ki bw'akigezezaako okukola mirembe gya mukyala Musisi gavumenti yali efaayo nnyo ng'etunuulidde ekibuga ng'ekibuga era mukyala Musisi yalina amaanyi kubanga amaanyi yagatapinga nga president unlike now mukyala Musisi yalina obuyinza ne leero mbadde mbunyumyako tiyatiibwanga ne baminisita nga bamutya unlike kati otegera bulungi nnyo mukyala Musisi yaweebwanga billions ezisukka 5 budget ye kakati tuli mu 3 ate zigenda kukka zigende mu 2 lwaki gavumenti yaluzinga interest mu gundi mu kuvugirira Kampala kubanga oluusi Kampala erimu opposition yamaanyi kakati netujja netubanga mu kiseera kya mukyala Musinga akyaliwo twagezako okukola ku nguudo nze nkubulya nti twakola ku nguudo ezisukka at least 6 endakawo ziteekako tamakuba tezaali nyimpi naye 6 mu kisanja ekirala ate nera tukozeyo ndowooza nga 7 ate nga ekiseera ekisinga obunene ku kya mukyala Musisi yabeererawo okitegeera bulungi kale nno mukyala Musisi yaweebwanga ssente kati kyamuweebwa naye ngaera kiva ku palamenti kuba palamenti yakolaki etematema budget era nze mundabye wano bulijjo nga nwanagana n'okulaba nti nwanagana n'enguudo embi nemba n'okwekalakaasa nekalakaasa kugeza mujjukira omusajja yasooka n'agwa mu kinnya yali musajja yali agenda ku lumbe ng'ekinnya kyalya shoulder z'oluguudo zonna shoulder yonna nga yaggwayo kuganga oba otambula tolina kutambulira mabbali waku kubanga ojja kugwa mu kinnya ate nga kyali kiwanvu about 7 meters down nenzija neŋŋamba directorate ya engineering nti bannaye mutuyambe mujje mukole ekinnya kyo oba muteekeewo guardrails omuntu aleme kuba nti agwayo omuntu waligwayo nja kugenda mu kooti kuba omuntu oyo bwe batyo ne basaagasaaga lwali lunaku lumu kiro omuntu n'agwamu saa 7 ez'ekiro ne bankubira ne baŋŋamba nti meeya tukwetaaga wano nti kikintu omuntu agudde mu mwala n'afa neŋŋamba nti kanzije nengenda okuwulira ngaembazi nyingi kesiseetaga kugamba nga abantu bakaya bekalakasiza poliisi ez'okutwala omulambo bagiganye tali waliwo lwamaanyi nnyo kiro saa 7 nenkwata escort wange nenkwata ambulensi neŋŋenda nga agenza okutaasa kubanga ndina ambulensi nze saakitwala nti oli afudde naye newakubadde nakitegeera nti afudde kweganga ngenda nga agenda okurescuinga natuuka wa ambulensi nenvaamu nera okuwulira bagamba nti
meya yekka gutusobola okuba omulamu guno n'omulala n'agamba naye tumusulemu agweyo lwaki bakola myala osiriga bulungi netegeera nti waliwo obuzibu akati oluvannyuma ennyo yayogera ekyo abantu tebagala omukuba baba bali bamanyi nti nfaayo nnyo ku welfare y'abantu ne ku kulaba nti tutangira so engineer ekikakasa kuba kino era kankikubuze direct kuba okyogeddeko nkyakyebuuza lwaki enguudo okusingira ddala mu kibuga Kampala ezisinga actually zirimu ebinnya so yongera okikakasa nti president yasala olw'okuba Kampala ali dominated abawagizi ba opposition kyobola byagireka ebinnya yakukiteeka ku president yekka naye NRM government okiteeka kubanga president siali mu parliament yekola omulimu gwa appropriation okutematema budget okutematema keeki ya Uganda ku keeki ya Uganda ojjamu Kampala ng'ate esinga okuleeta sente oba olimbi tulina enguudo kilomita 2210 owamu eza kolansi n'ezettaka ne kilomita 608 zokka ziriko kolansi ate ng'ezimu kolansi mukadde otegera bulungi nnyo nowesanga nti ate nezikoleddwa empya enkola emu si nnungi otegera bulungi olwa poor supervision otegera bulungi nnyo olwa corruption otegera bulungi nnyo olwa okwagala okukola profits enyingi nnyo by the contractors ne bakola shadow work ompula bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo nga parliament erina okukola omulimu gwayo mwesimu etunuulire Kampala as a capital city of Uganda ereme gitunulira butunulizi nga district any other district kubanga number one yenteekamwa evaamu amata Kampala yenteekamwa namba emu evaamu amata naye gwe okuba nti ogiwa less than 2% of the national budget ng'ate ereeta 70% otegera bulungi contributing n'ogimma nebanga n'emmotoka bya kasasiro teyina otegera bulungi nnyo kati abantu basasula kasasiro naye kati abantu bamusula myala tosobola kuba nti okola ekibuga okufuuka capital city nga bwe kyali batifaanana kubanga eno efeesi ya Uganda ensonga ya appropriation nkulu nnyo engeri gye mugenda otematema mu budget naye Ronald bali mwezo ali yekka oyinza okubeera gwe ng'ekiruubirirwa embalirira kuba tuzze tugiraba emirundi egisinga nga works and transport kumpi emyaka egisingira ddala nga yeri ku mwanjo nnyo omulundi guno oyagala kiki ekyandikyuse mu byolaba kuba omuntu alira ajja kugamba appropriation yazize ziraganga security works and transport zidominating financial years mu nsi ezitegeera zisooka kukola ku ekivaamu omusolo edda twalinanga the 3 T's and 3 C's nebaza ni mu president Museveni nti yazemu n'azoogeraku wano twalinanga court twalinanga gundi coffee netubeera ne copper era nga olaba abana abazungu bano abatunyaga oba oluusi bazimbanga enguudo nga zigenda walimwa cotton nebazimba enguudo nezigenda walimwa wapa copper nebazimba enguudo nezigenda wapa tea nebazimba enguudo mu tourist centers mutegera bazimba wagenda wapa tobacco kubanga bye byatunze ebyaliwo mutegera bulungi Uganda nga eyina ebyo byebetunzi leero sente economy ya Uganda esibuka wano mu Kampala kati Kampala enguudo zo Kampala bandisoose ne bazifaako kubanga yenteekamu negenda mu industrial area olabe amakolero enguudo ziri mu makolero eyo enguudo zonna nfu mutegera bulungi nnyo so nga we twalina coffee nga bazimbye enguudo zigende no wano mu Kampala wewava emisolo emingi bandi badde bakola enguudo z'omu Kampala nezinyiriza ekibuga nkugambye muganda wange ove Kampala ova ku airport ngolesa omuzungu n'otandika okutya nga ngenda muyisaawa era Katonda yatuyambye nga waleesa omuzungu n'omuyisa ku express highway agamba nti Uganda ekyasinga mu nsi yonna lwaki kubanga oluguudo oba oluusi lwakoleddwa ku mutindo ngeri omuba endala naye omuyisa wano n'omuyisa wano ekatwe agamba siraamu kyeno otegera bulungi naye nga kyekibuga ky'eggwanga n'olwensonga ekibuga tulina okifaako ekibuga kirina okubeera well planned tuli balungi nnyo mu kukola paperwork ne implementation nagenda neneebuuza omulundi gumu nti oba oli okuba nti Kampala eri mu Buganda tefiiriddwako era kankikubuliza eddala ekyo nti ekizibu olowooza kyakubeera nga Kampala eri mu Buganda wennyini nga
ebibuuzo bingi byeninza okubuuza ku nsonga oba oluusi naye njagala okwebaza abaganda nti abaganda tebasosola, abaganda baaniriza mutegera bulungi. Kati onoonya omuganda nga tokyasobola mulaba kubanga ffena tuli mmengo, tulina ebitundu bayita kyoli kwota nga mulimu bakyoli, tulina kitoolo mutegera bulungi, tulina teeso mutegera bulungi, teeso nekitundu kifumbira mutegera bulungi nnyo. Kale nno ekyo yandibadde tekyali gundi kubanga abasajja baguze muno, buli omu ayagala aguze muno ettaka. Ngenyanjalo kijja ogenda okweta mu paalamenti naye 11 kuba tulaba ababaka ba paalamenti Kampala beerina bali babiri, erina urban division, so ba divisions ezikola Kampala bonna balina ba councillors, balina ba road councillors ku kikolwa wano ku City Hall. Gongo omuntu omukiki kyanjalo kyogera otwala mu paalamenti ng'obukulembeze wedde bubadde n'ababaka babadde waliwo aservings ebisanja biwerako ddala. Kakati njagala okutegeeza nti njagala okwebaza Katonda. Bayibuli egamba nti noonya omuntu omu bw'ati ntaase ki eggwanga. Twebaza Katonda nti abanuupu twavuddeyo nga tulina omulamwa era pulezidenti waffe azatulaalika, tulina omulamwa gwe twagala okutambulira. Tuli around 61. Yes. Kakati 61 si namba ntono. Lwakubatekolera majority mu parliament. It's not a matter of majority. Nkulaze ekigambo kya Bible. Relevance. Mbadde enakawa nga meya. Awadi zenfunye nyingi. Amerika asobola okunoonamu omukulembeze asukkulumye. Era wetu netwalako mu Amerika. Nenambuza. Nenjigala nekoma neteeka mu nkola. Taki nenoonamu omukulembeze asinga okwagala ensi. Nibatwala nagenda mu mawulire ne mukyala wa Japan, China nsobodde okuba nti bampa zawadi. Lwaki? Ninga tubadde bangi. Lwaki nze? Akati omuntu omu nsobola okuleeta ekiteeso kisobola okukyusa. Waliwo omu yabadde ngamba nti lwaki tuwayingira noddamu NRM, you are material. Nimugamba no, listen. Si buli mulungi nti alina kubeera mu NRM. Ate opposition simulabe. Leeta policy, alternative policy. Government eyinza ogibayinga. UPE was not a government program. Yali program ya musajja mukwano gwo nnyo. Omutegedde aliwa yenna Dr. Sumogere. Okay. Utsiga bulungi yaleeta UPE program ofuna bulungi nnyo. Naye government eno eya Mwami Museveni etwala opposition ng'omulabe. Opposition mu nsi ezaakula zifiirwako. So fe enkaga mu wetuba nga tulina omulamwa mutegera bulungi nnyo mu parliament tusobola okukyusa ebintu bingi. So musobola okuinfluence nga tusobola okuinfluence ya policy. Feeling anti mu Buganda bamugobye mu region jasuubira gye kyamulumya omutwe essaawa eno, musuubira nti mu kisanja kyo kyetulagamu musobola okukyusa ebintu ne biturning around abamugobye ate n'abakolera. Have you been to South Africa? Have you ever seen the South African parliament? Erimu Mulema Julius Malema. Olaba tiimu y'engeri gyekolamu tekyusiza bintu. Tekyusiza bintu. How many are they? They are less than us. Wadenge ennaku zino bamu ebitu byayinza okuba naye alinga ali compromised era namwe baga nti bwe kategirya Museveni kyasinga okusako nyesira that transactional leadership okubagula mubeere compromised mubeera nga kati ebizibu ebya politician nti oluusi tuyinza okujja nga twogera bulungi tuli pro people naye oluusi ate ne tuteekebwamu ebimonde mukamwa. Katutandikirawo mu kitundu kino ekiddako twongere okutegeera the transactional leadership abannyo betuze tulaba abagulwa at the end of the day abazze boogera ebigambo ebizaamu abantu essuubi n'ebibawa ddala kituufu obukakafu nti bano bagenda kubeera nga bakolera bannansi aye ne batuuka eri ne basirika busirisinga ebitumbuwa bino bibazibye emimwa. We tugenda okudda tulabe National Unity Platform ng'ekibiina kakati ekikulembera oludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti. Bukodyo ki strategies ki ze bagenda okuleeta okulaba nga tebatekinga the route of the transactional leadership n'ate batwale the transitional leadership.
tutandikira